basigalira nga batulugunya abantu. Yoko omuvuzi wa boda ogambye okukaka okolera mu kibuga kyonna e Kampala. Olowooza tekitaddeeko tekyongedde okuteeka ku bunkeeke nga abatambula ekiro oluusi omuntu ayinza okuba ng'alina kakubala era pasa Bugingo boolyawo ogenda omukuba amasasi embeera eyo we yatuukidde nga era balina bye babala oba oboolyawo ng'era balina bye bamwagaza. Ky'obeera omanya n'obwobeera gwe ow'amawulire obalaba kubala, n'obwaba wa booda abalaba mubala, n'obwaba Bugingo omubuulizi w'enjiri abalaba mubala, buli omu ku lunaku lwe. Naye kyensuubira kwogeramu ekyo nti omuntu yenna waali yeetaaga bukuumi. Naye ate nze obukuumi bwensingayo okulaba mu nsi, obukuumi bw'ensi tebuliiyo omuntu akuuma taliiyo, wabula Katonda yakuuma. Kuba ekyo ekyabaddewo sisuubira nti emmotoka ya Bugingo babadde banoonya mwoyo gwe baakubye, wabula babadde banoonya Bugingo. N'olwekyo nti obukuumi obubadde ku Bugingo tebubadde bwa muntu, bubadde bwa Katonda. Awo wennyini njagala okubuuza omuntu wa bulijjo we bakusingirira amasasi, emmotoka yo we bagisingirira amasasi agasuka mu 12, imagine olwo kiba kitegeeza ki? Owa bulijjo tuli wa magye, tuli waki, naye ne bakuba amasasi, emmotoka ne bagisingira amasasi amasasi agasuka mu 12. Ati ekyo sirina definition yakyo, kubanga buli muntu yenna alina enzita ye kasita abeera mussi. Omuntu yenna omussi enzita gy'attamu yamanyi. Sirina bwe nkikuwako definition yakyo, wabula ekintu kyensobola okwogera mu kyo, the government yo abantu ababeera n'ebyokulwanyisa bwe bityo babijjawa. Otegeera bulungi? Abantu ababa n'ebyokulwanyisa babijjawa. Ekyokubiri, nze nganze omuntu wa bulijjo bw'ojja n'onkuba amasasi, mission ndowooza eba nnene, eba nnene nnyo. Omuntu wa bulijjo wa Veri n'agamba nti gavumenti y'emu zo ekwata ssente oba ekolagana n'abo abazigu okubanga babawa emmundu ezo okutta ate abantu ba bulijjo abamukyamu. Ekyo kyayogera taba na bukakafu bwakyo, kuba nange nze nganze omuntu wa bulijjo sobola okusaba obukuumi gavumenti n'empa. Ekyokubiri, nze nganze omuntu wa bulijjo nsobola okubeera nti nsobola okusaba obukuumi mu gavumenti n'empa, oba nsobola okukozesa amagezi agange nganze omuntu nimba n'ekyokulwanyisa bwekityo nga nyina we nakifuna, nina we nkitambuza ne gavumenti nga temanyi. Wabula kyensobola okusuubira mu gavumenti okuba nga essaako obukuumi bwa kamera. Omuntu ebiseera ebisinga abakola mission ezo bazikozesa bidduka, kapiki, mmotoka. Sisuubirayo ow'ebigere okuba nti asobola okutambulira ku muntu bw'ati ali mu mmotoka nti komutege mbozi akutegere ku mulyango, naye mu kkubo tekisoboka. Ate ekibuuzo ekyebuuzibwa emmundu zino baziggyawa obanga ddala oli yabuuziza ekibuuzo n'agamba nti atera okuba ng'akolagana n'abakulu abamu mu gavumenti, kubanga emmundu omuntu wa bulijjo tokkirizibwa kuba naye. Ate era niwo obadde naye kitegeeza nti olina amateeka g'oyita mu gavumenti okubeera n'emmundu eyo. Kakati ekintu ekyo kankweko definition entono nnyo. Waliko ababa n'emmundu ng'emmundu ezo si za gavumenti direct, za kampuni. Nkuba kyakulabirako, olabira security guard oba asikali yenna akuuma ku kizimbe oba security guard, si wa polisi wakyo wabula security guard aba n'emmundu. Ontegeera bulungi? Naye emmundu eyo ya kitongole mwakola. Kati singa omusirikale oyo ava waakuuma najja n'agikozesa ekikyamu ekifaanana nga kino, era basigala babuuza emmundu zivaawa naye ng'ebyo